Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe zino n'olwomunaku. Katono nnyo kujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita, ng'olutalo lukyanyiinyiitira wakati wange n'embego, era omuzannyo guno ogw'amafumu ogwali gutegekeddwa omwami Pyat Sololo, bangi ku bo kwabo abaali basoose okulwana nga sinnaba baali balusuddemu akaba era ne bawukana n'obulamu bw'ensi eno. Nga nkyatitibana nkyawadde-awaddako nkyagezaako okubeera nga mmeggana n'essajja lino limbego n'enserera n'engwa. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula ekijja omanyi. Yalaba ngudde n'atunula omwami gye yali, n'akyuka n'agerera ddala mu kifuba ne yeegaganula n'abuuka nako n'asindika effumu nga bw'agamba nti owedde, naye nno yeesunga ky'atannalya. Bwe yali abuuka n'aseereramu, kale bwe yasindika effumu kwe kuwugukako ne lyesimba mu ttaka ku ludda lwange olwa kkono kumpi n'embiriizi. N'embega olw'amaanyi amangi ge yakozesa ng'akasuka effumu eyo yatalanguka n'abutamira. Olwo nno mbu ng'abantu abamu bazibiridde baleme kulaba nga bwensoggolwa kubanga baalowooleza ddala nti mpedde. Saalwa ne nsituka, naye omulangirizi yalaba nkwata ekkooba lyange n'afuuwa ekkondere tuwummulemu. Ate eŋŋombe n'evuga ne lukwajja buto. Nankwasa emirundi ebiri ku mukono ogwa ddyo ate gumu ku kugulu okwa kkono, omusaayi ne gutiiriika. Mu kulwana akafuba awo we nalabira omulangirizi n'ensamba mbego mu kabuto akato, ye nno ng'osamba ku kikulwaza obwazi. Abantu bangi ne baleekaana nnyo nti bw'otyo ssebo tojja okwo. Olusambaggere luno lwanyiiza nnyo mbego era nze katandugulemu obulamu, kubanga bwe namusamba ne nzungamu nga sinnatereera bulungi, ye n'asindika effumu n'obuswandi obw'ekitalo ne lijja nga linyooka liriko n'obujja bwegaaya. Nalyekangira kumpi nnyo ne likwata ekkundi y'engabo yange ne ligiyitamu ne linsusa olususu lw'okulubuto ne ligenda nalwo. Naye singa engabo nali sigikwatidde ebbali nga musamba, awo bandiggyewo kugenda kummalirako ttaka. Mbego n'agamba nti obwedda nkutaatira kazzi neeyoolera mpiri mu bunnya. Ne ndaba ng'asunguwalidde ddala era ne mmanya nti kaakano nze oba ye. Ebyaddirira mmanyiiko bitono, anti twayokyagana mafumu gokka, oluusi nga nze mmukwasa, oluusi nga ye. Era mu kiseera kino olutalo ne luba lwakabi nnyo nga tewali kutemya wadde okumira eddusu. Omulundi gumu engabo ya mbego yagwa nga ngikubye, naye oba lwaki saamuzisa mu kiseera kino kaakano simanyi era ndowooza sirimanya. Ddaaki omulangirizi n'afuuwa ekkondere tumire ku ddusu. Naye nze nga sifaayo oba nga tuwummula oba tetuwummula, maze okuguba era nga ntaamye, nga kyenjagala kwe kulwana oba banzita olutalo luggwe. Anti nga nze nanjebye era nze nange omusaayi gumbunye. Waliwo ddala mu kaseera akamu we nayagalira okuleka mbega nfumite era nali ddala ku njegooyego ya kukikola, naye ate awo we baafuuyira ekkondere tuwummule. Nga tuwummuddeko, Mikolo n'agezaako okunvubiriza ng'addira ekiwero n'akinnyika mu mazzi n'ampisaako. Eŋŋombe teyalwa n'etokota tuddiŋŋane. Ne mpulira ng'omwami yeesooza era nga bw'akontola. Abasajja abajja n'embego ne boogera ebigambo bye saategeera, naye oluvannyuma Muyodi bye yanjogereramu ne mbimanya bye bino: anduwa kita amoga adudu amalepyo akinyoba jera katudu. Mba nsituka, akaana ne kajja n'olwendo ne kaŋŋamba nti Muyodi akukuutiridde weekuume nnyo era mbego tomuggyako maaso, nti era mu lulwana luno malira amagezi go gonna mu kwewoma amafumu ga mbego. Bw'atyo n'amaliriza ne bino nti banne bamuvumye nti oli muntu kiggwe, olema otya akaana akato,
ye omwami onaddawa okumutunula mu maaso nti nno bwakulemwa luno nga takyatukulembera. Bwe namala okubiwuliriza ne ŋŋamba akaana nti ddayo omugambe Muyodi nti awandigudde oluwanga olwange wewaneerinde eggulu olwa Mbego. Naye mba nsituka n'engwa. Mbego kw'okwogera mu ddoboozi ekkanguufu nti situka weeri ne nkumaliriza, ensiga nange zinneeyanzeeko nga bannange bwe zibeeyanzizza. Nange muli ne mpulira ng'obwange busigazza kaseera buseera, anti ng'engabo sikyagiyinza ezitowanga luyinja. Omukono gwange ogwaddyo guzingaladdemu, ate nno gattako ebiwundu n'omusaayi gwe nnali njoobaanye. Wamma ggwe nga tewali njawulo na kiyooyo, ate nga njenja buyenzi. Mu kaseera kano omusajja omu we yasitukira n'asaba omwami omuzannyo guggwe, ng'awa ensonga ze nti emirundi egya bulijjo 3 egizannyirwamu giweddeyo, era n'ekyokubiri engabo yange yali ewumugguluddwa nnyo nga tekyewomekamu. Omwami okwandibadde okwanukula yanyeenya mutwe era n'alaga olunwe ku ngabo ezaali awo ku bbali. Omusajja ono nkuyege tetyassa bwe yali muzira nnyo. Yali yakalwana mu ntalo 10 ng'akomawo newankubadde nga mulumu eriiso teryalutonda. Mpozzi nno omwami kye yava tamuyita kujja kulwana mu kifo kyange nga bwe yandikoze singa yayogera yali mulala gw'anyumirira. Tebaalwa ne bandeetera emu ku ngabo ezaali awo. Naye bwe nagikwatamu ng'ezitowa bulala, kwe kusaba eyange entono. Bwe baagireeta, abantu bangi abaali ku ludda lwange essuubi lye baali banninamu ne libakendeeramu. Abamu ne baleekaana nti kozesa eri ennene, eyo bajja kugifumita omulundi gumu nga y'omuguse dda. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwakadde akatutwala yiriyiri. Nzikiriza tujja kutandikira awo twongere okumanya biki ebyaddirira n'olutalo gye baggweera. Akuume atakuumira mpeera.